Ayadde Bobby Wine tonjagala nayankubadde Remo wagenda naye ngenda mu maaso n'okuba nti mukama annyimusa. Ebyo bye munsabira ssaala mbi mukama acannyimusa era nga temunsuubira kuba nti oba oli awo nga bwe mukyagala okuba nti nkituukako. Nabwe kityo Edrisa Musuuza amaze atandise okuba nti asomera n'okuba nti atandise okulaga yes essanyu lye oluvannyuma okuba nti yanominatingibwa mu Afrima Award 2020 ezigenda okubeera mu Texas November 15th. Kenzo alumbye abantu bangi atukaniriza nateerako mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso number 1 Rich Boya Maxudi Junior. Nkusaba ekintu kimu genda ku Instagram noonya Ntambi Kimso 5 oba Ntambi Kimso 5 like 5 eza bulijjo in figures or yes onaabanga onfuna era oliwaddemba okuba nti ononyako ku Facebook nkosa Ntambi Kimso then ku Twitter nkosa Kimso 16 genda ongatteko muganda wange tutambule ffenna mpola nakulwaleero tulina essanyu okutegeeza nti Uganda egenda mu maaso n'okuwininga. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo yanominatingibwa nga best East African Male Artist mu Afrima Awards nga mu category eno mulimu abayimbi bangi, mulimu Diamond Platinum n'abasigaddewo. Then mu Uganda era twafunyeemu Shiba Female Artist of the Year kwogata ne Vinka. Twafunyeeyo Bamasaka Kids Best Dancing Group East Africa. Then ne Onen Best Television Presenter and Personality. Mpola of the 2020 awards zigenda kubeera mu Afrima. Yes, zigenda kubeera mu America, Texas mu America ennaku z'omwezi 15 November era nga tusuubira Kenzo, Shiba, Vinka kwogata ne Masaka Kids ne Mr. Onen okuba nti barepresentinga nga nomination zakafuluma. Wanono Kenzo kikulaga nti ali happy, ali blessed okuba nti agenda maaso n'okuba nti afuna ebintu by'enjawulo yakafuuka brand ambassador wa Uganda Tourism. Yes, akomye mu bitiibwa eby'enjawulo alina BET ne sigaddewo alina Zafrima nomination alina MTV best nomination alina ne gundi endala nnyingi zo zibamunominatinze. Yes, Shiba akulaga nti naye alina progress gyatuuseeko babadde bamutwala speed naye ali awo. Vinka naye mwamuyitanga omusajja naye Afrima emusobosezza okuba nti afuuka Female Artist of the Year 2020 mu Afrima Awards esigenda okubeera wali mu America. Yes, nnaku z'omwezi 15 November. Kenzo mukuba nti yayogerako eri bannamawulire olunaku lwaleero agambye nti mukama mulungi, buli yagenda mu bulamu bwe ng'asuubira nti ajja kufairinga mukama amuswazizza nti buli kaseera agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ne byatuukako. Era agambye nti bantu bangi abagezaako kuba nti bamuyeekera n'okumulinnyirira n'okuba nti bamusuula locally ne internationally naye mukama Katonda akyageze mu maaso n'okuba nti amubikkako oba amuwandako eddusu. Era nga Kenzo agamba nti nze ndi musanyufu olwa mukama byankolera. Bangi abagala okunsuula, bangi abaninnya akagere balabe nga ngwa oba oliawo baseke, balabe nga nsirana ne famire yange esanyewo. Abantu abamu bayonoona amaka gange, abamu baali bakyala bange ne bagenda nga balowooza sijja kubeera wakabi naye ate mukama Katonda agenda mu maaso n'okuba nti annyimusa buli kaseera. Mu bbanga ttono nga nakakomawo mbafuse brand ambassador owa Uganda Tourism achievement. Mfunye awards ne mu COVID, mfunye nomination eza Africa yonna mu COVID. Bangi abagezaako okunwanisa naye bafeirinze era nze mmanyi tebajja kunsobola. Omuntu Katonda gwe yawa n'ennuma ezaala. Kenzo agamba nti ye Katonda yamuwa newe mumulwanyisa talina tabbo. Kenzo agamba nti ne mu kampu ne bayimbi banne abamu batandise okuba nti bamulwanyisa balina n'ensaalwa olwa achievement zatandise okuba nti afuna naye mukama talemererwanga kuba nti amuyimusa. Atujjukire nti bwe twogerera Kenzo ne Bobby Wine tebazikuwasa. Kenzo agamba Bobby Wine ne timu ye egezaako okuba nti emusuula wansi n'okuba nti oba oliawo emukyayisa kye bayise international community balekeraawo okuba nti bamuwagira. Kenzo Bannayuganda abali mu diaspora bambi bamubeerawo nnyo era nga bebagezaako okuba nti bapromotinga music we naye oba oliawo engeri gye yalaga nti tayimiridde n'ekibiina ekimu kyatandika okuba nti kimulwanyisa era nga abantu bangi bagenda bamuvaako mpola. Kenzo agamba nti yadde nga bannabafuzi abamu bagula abantu okuba nti bamusuula
nabo batandise okuba nti bamukyawa ate nga bo bayuda batraita bali bankwe babi nnyo. Mukama tamuvuddeemu ayongera agenda mu maaso n'okuba nti amuyimusa. Agamba nti n'omukyala gwe yayagala ennyo yamulekawo nga yabeera naye emyaka 6 ng'oba oli alowooza nti bw'anaagenda ajja ggwa. Agenda mu maaso n'okuba nti abikola, abaana bagenda mu maaso n'okuba nti bamulwanira, era ne Mukama Katonda agenda mu maaso n'okuba nti amuwa award. Mu Uganda Kenzo yasooka okufuna yasooka okufa nti afuna BET Award. Ye muyimbi alina BET Award. Ye muyimbi yasooka okufuna Nickelodeon Award. Yes, bamuyita Edwisa Msuza. Ye muyimbi yatambudde amawanga agasuka 56 ku 6 ng'agenzeeyo lwandongo, ng'agenzeeyo ku performing. Ye muyimbi alina ba subscribers akakadde kamu ku YouTube. Ye muyimbi alina 1 million followers ku Instagram. Rikoze records zonna. Ye muyimbi eyakasooka okufuna Afrima Award. Nange nedda nimba naye ng'ate Kenzo zonna records almost zonna zirina era bamuwadde award. Avudde n'agamba nti gye mukoma abamu gye bakomye okumulwanyisa Mukama gy'akoma okuba nti amuyimusa era nga yeebaza Mukama Katonda olw'okumubirawo ebbanga lyonna. Asaba nti n'abalala bamulwanyisa olw'okuba balaba muto byakoze tabisaanira, nabo Mukama abayimuse bakyuse balongose eko lye balina ku mitima, oba oli awo nabo batandike okubeera successful ate balina okuba nti bagalizaako abalala nabo bafune obubaka buno. Kenzo abo sindika saidi gyatakwandagana nayo. Yes, bampita Ntambi Jimso ngenda gamba Konks Kenzo, Konks Shiba, Konks Vinka, Konks Keiko, best female rapper, African rapper. Keiko ali nominated. Uganda ready to take over the music industry in Africa. Bye bye.